Mu kitundu ekyokubiri twakomye nga sister annyonnyola bwe yali yasalawo obaolyawo obutafumbira musajja amutwala mu kyalo kati afiiriddwa omwana agamba nti omwana bamuziise wala n'olwekyo nali ngamba nti sijja genda mu kyalo kati tugende wakiri omwana ambeere kumpiko ebyo nga bikyali awo n'asooka nnyonnyola obwezigolo n'enzigotta ebiri mu kufumbirwa omusajja ng'abeera ku luggya nga famire eri awo yonna oli kojja oli jjajja ono anti ono bonna nga bali awo okweroga okutiŋŋana okutemaŋŋana entalo nga ziri ng'entalo. Njala nkutwale mu kitundu ekigenda okubeera ekyokusatu. Love story eno togipapira giwa obudde ng'ogiwuliriza lw'ojja okutegeera naye ngenda kuyombamu okwo ku nkomerero bannange neefuza ekimala leero kanveeko mu buntu ekiba kibe katusooke tuwulire ekitundu ekyokusatu. Ngajja saa mukaga gwa kiro n'amuyita kojja w'abaana jangu waliwo ogufisse ne bagenda ne batuula nga ne gwe bayita omanyi ono gwe bayita basesekutu abanga awulira nti alinze nti waliwo ajja omuyita gwe bayita n'afuluma ziba ziwera 10 gwa kiro 11 ng'ayingira 11 kojja w'abaana oluggi dudududu enju yali nnene ya bisenge bingi naye ng'ekisenge kye tulimu kye kisooka ku mulyango yekyali ekya jjajja waabwe kuba yali ya jjajja munnaawo ng'addamu ng'afuluma naye ng'afuluma luutu ey'okubiri nga n'olulimi terusituka. Munnaawo natandika okukola ebipakasi babiyita bicuba ku byalo ekyalo kiri kirimi ky'amatooke balimi b'amatooke balimi ba ntangawuzi nga tugenda omugagga asimye omusiri gwe buli akongola kilo 12 abakuwa nnusu akasanvu oba akanaana waliwo olwebiri nnyanga entawuzi ziri ku bbeeyi ekiro ekutiya gy'okongodde kilo 12 ne bakuwa omutwalo twakoleranga mu biseera ebyo abagaba kasanvu kanaana munno gwe waleese agenze mu bbaala ku makya bamuziza luto ey'okubiri ng'olwo nate waka bavuddewo bagenze kukunywera ewalala jjukira mukyala bulijjo yakolanga ng'eriyo omwami ziwera 12 ng'oweeka baana bo ewaka ewatali sukaali nsimanyi kusaba ne banneiba babeerawo naye nga sisobola kusaba nti kino nodda mu nnimiro mu musana omanyi okulima mana ng'omuto omulenzi alina ekiwalaata kuliko obuviri butini buti otuuza wali omuwala omuto omwebasa wano maama enjala ennuma ng'alya bw'omutwalidde omere bw'opaakinze ziba tezinaalala ssaawa 4 nga buwedde mu kafulasika kotutte nga kakalidde kyokka nga muyinza okunnyukayo ku 12 tolina kyewaalidde naye ng'oluusi babayamba bagamba baagala ebintu ebyokulya mu tawuni ne mwegulira ku ssente zammwe ze muli mu kukola ze mutannafuna nakola ebicuba naye ng'ekinnuma obeera oli eyo ku bujozi bw'abantu oba oli eyo nga wambwa zimuleesa ajja ataga mami oli wano abaana bali batya kati nga n'abali mu nnimiro jjukira ebyo ebicuba bisomba abantu ku byalo eby'enjawulo kabagamba jjukira abasinga baali bamumanyi omuvubuka gundi yayiga okunywa okutuuka kweryessa bw'ajja bw'atuukira w'oli nga binswaza n'abatakumanyi nabadde onyumya ne banno oba bakumanyi naye nga teba tebamanyi nti gwe mukagundi kuba bakuŋŋanyanga ezo ennimiro zakuŋŋanyanga abantu bangi nga munange ng'owulira okuswala akukulu ng'ofa owuliraga ettaka likumire nga yeefulaawa kukongolerako entangawuuzi ng'amalanga agenda kati munna wadde eka yeebaka okomawo oddamu kubigiita n'abaana bakaaba omusana gubookya bannange naye buli musajja yandiwasizza ng'omukazi n'amuteeka ewaka osobola olabirira famire gyeweetaddeko nti mpasizza ono njasawo omulabira kuba ne gye batujja tuba tulya nga tunywa naye n'osalawo nti ofunye olubuto kazaale n'osalawo nti yes tetulujjamu tuzaale naye ng'omanyi nti tojja kubalabirira lwaki mukola ebintu ebyo nabonaabona nakola ebipakasi n'abakazi b'oku byalo omwana bw'akaaba bw'omuweka ku mugongo enkuba bwe basanzeyo bw'omudduka bwe mwegamba omwana akaaba kyayi yaweddemu naabikola nno twabikolera ebbanga kati mbonyeebonye yonna embeera jjukira from day one lwentuka omusajja mpaka ejjo gyonna emyaka
Sina nakule ngamba nti banaye gino omwezi tweyagala nze nali ebirungi nakola kino nedda. Teruli yera sijja ddugamba. Poziro yafunanga ku ssente olumujja kulyayako ku olwo ate enkeera. Bwe mba temwafisizaawo nga jjolo yafunye ebiri n'asalawo kangulye famire yange bambi mbadde tulya bubi. Ngako kwe mujja okukoma. Ono omusajja teyali mwenzi. Kyo kyamuliko ekirungi wabula kasa yayiga omwenge. Olunga nebbala eryewaka tajja kumanya oba ofumbye ekino ofumba emmere ofumbye ekinyeebwa kyo ku busente bwo bwe wakoze ate yayinanga akajoogo. Dembelio Properties and Associates njagala kutegeeza nga bw'olaba tulina estate ku luguudo olw'Emityana bw'obanga okwetaagako weeyagala okuteeka amakaago bizinensi ennyumba ez'abapangisa ng'otunuulidde oluguudo lw'Emityana tukwaniriza. Tulina estate Ensangi ku lw'Emasaka, tulina estate Wakiso ku Hoima Road. Njala kutegeeza nti n'amataka ag'enjawulo mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo kikwetagisa bwetagisa kukolagana ne bannaffe oba okuwulizigana ne bannaffe ba Dembelio Properties and Associates. Madamu Nancha Beatrice akubulira ebisinga ku estate zaffe ezo zonna. So nga ate mukwano n'ekibuuzo kyonna ky'olina ekikugulumbya omutwe nga kyekuusa ku nsonga ez'ettaka, still Dembelio Properties and Associates nga Madamu Nancha Beatrice mukwataganye ajja kuwabula ebyo ebyapa biwandiiko bwannannyini byonna obeere nga obigonyalwe nga takuggyako yadde 10 naye ng'ofunye okuwabulwa okw'ekikugu. Mukwana akulindiridde mu kabokisi oba ku ofiisi wali Lubaga ku Modern Havana Complex. Abannaffe be ba Dembelio Properties and Associates. Nga bw'amanya nti olinamu ssente omanye omusajja ow'eggonje bw'ajja n'okunaaza ebigere ozukuke ng'akoze emirimu ewakala afumbe mami no kyayi yayidde giro teeke mu bikopo oba tolina maanyi nteeke mu kakati n'omwana mwana muwoleza no kyayi era naye nkoze kino engoye tunaayoza nkya oba leero anti nze nzinyise olwogo omukulu alina kyayagala kasente ate nze yali agala olulenzi akulemerako mami mpaayo 10 mami mpaayo mpaako kale 2 naye nga jjukira ze wakoze oluusi wakongodde ensawo 2 omwana teyakuganyizza ofunyayo oba ogumu 8 oba gumu 6 oluusi n'ofunye 8 enkuba abatanyizze n'omwana bw'akaaba tezikongolekeka abazimanyi bazimanyi nti ojjuza kiro 12 jjukira bw'ogiweza basalako n'ez'ettaka babanga abakuguza atubeerawo mu embeera ayina okukakasa nti ssente tokyayinawo okulekerawo okwekoza obwo obusolosolo naye nga nalwe mugenza mwena n'ogamba nti naye agenze amukongodde oba asima amaanyi ng'alina matono ye ng'omuntu musajja munafu era nga tasobola okukongola ensawo eziwera 2 nti azikongodde naye nga gwosobola n'okukongola 3 singa omwana takutaanyiza oba nkuba atubeerayo mu eyo embeera twatuuka ekiseera nayogambye nti ekyalo kyonna kyali kijjuddeko baaluganda mulamu omu aba mwannyina wa taatawo omulala taatawo omuto ng'atagoba ku bintu byegenda bweru ate nga yali mukyala mukulu alina abaana be 4 agoba ku bintu genda bweru kati nga tutya bannange Saudi ate ng'oli banne nina omusajja oba nafuna sinali nafuna omusajja ng'olugezigezi atoolako obutoozi yoona alimu omanye okubanga muvubuka muto naye ng'alimu guli omutima gw'abantu abedda bano abaalina effugabbi nze ndiyita effugabbi lwaki lunaku lumu oba yali yakuuseeko wayaze ayita mama gundi kati nga nzija wayita eddakiika nzija abakitaffe bayitanga bannyaffe mama gundi ne wabaali ali ku luzzi ayitabirawo nti wagitata gundi ate ng'afukamidde kati olwo omusajja agala okere ku makya ofukamira omubuuze oba olina ky'omuwa ofukamira omubuuze ng'ebyombikola kuba naye nali nabaakuza n'empisa mmanyi nti omusajja yadda nsingako kati ninaye ye musajja kitegeera omuntu omu ekitiibwa kye kati ali kyasinga okunkulako wayamba ate bakitaffe taataffe yayitanga maama yali jjajjaabwe mbu yayitanga mukyala we Nalongo abava eri ku luzzi afukamira n'ekidomola yonna gyali gasabira nti Saalongo yayita wanje Saalongo awo n'alyoka ayimuka n'ajja naye abakazi baakati omuntu n'omuyita ne wayita essaawa namba amalako ennyulo oba ddakiika mmeka ffe bakitaffe baatukuba n'ombuuza kati yeggwe kitaawo oba yeggwe jjajjaawo bannaaye nze nali simanyi kuddamu musajja wabula nayiga ng'akamanyiro kasuusa ate nga ndaba ndowooza nze neerabirira ewaka yadde twali mu kyalo
ne musulanga mugambye muteesezza omanye bwe tuzuukuka tugende tukole kino na kino tuveeyo. Ziba ziwera 12 muzuukuse munnoowo n'ayambuka ewa mwannyina mu bbaala. N'otuma omwana munange genda ogaye taata gye tugende. Mami mugambe enzija. Mami mugambe enzija manyi nze siremerako emirundi 2 giba gimmala. Omugaye agenda omugaye mami agamba yayambuse ojja musanga. Mami mwambuke kya kubasanga. Mukazi wattu n'oyambuka n'abaana olina okwambuka n'enkumbi oyambuke n'ejjambiya konze kubanga lwabanga lusozi, olina okwambuka n'akambe kubanga lusuku, olina okugenda n'enkumbi n'omwana ku mugongo n'omuto ng'ate otutta obuliri oba akakutiya kwonoozazika omwana omutono. Tuba n'omukulu yadde yali mukulu naye yali muto myaka 2. Oyambuka olusozi kano kagamba mama nkooye kali noonoonya ne bwositula noono ng'olina enkumbi olina ejjambiya olina akakutiya olina obusuuka olina furasika. Naye byonna nno nga mukazi wattu sifaayo. Emanye embeera tujja giyitamu. N'oyambuka ne ziwera 2 wabula ng'emmanga jjukira twabanga mu kikko luli lusozi nga nduulu gy'owulira naye ng'eddoboozi eriyitamu lyeri omuntu gw'olina obbeera naye wano mu nnimiro. Omwana wange nno muno naye bannaye bali omuziro gulimu baakalaakalira. Maama oyo si taata. Yeye tugende eka nze nkooye nze saagala kulima. Agamba bati nno lubazi ng'ate ono y'omuto taagalirako ddala nnimiro. Nange obeerayo n'olima wabula ekyannyiizanga mu bunafu bw'ono omusajja n'okujjogoka era okunywa omwenge nga mwakoze eki nga mwalasuze mulaganye nti mulina keera kukola kino na kino mulime muveeyo. Bw'agera essaawa nti kati akaana atera okunnyuka zirinnya ng'ayambuka n'ecupa ye. Mami munnyuke omuntu olima bikyatannyuka. Olwo ajja kwagala akunnyule naye nga teyalimye. N'omutunuulira bw'oti n'ogaa naye sambadde musajja ng'ono ye mukazi mbadde nja mukuba. Yadde ate nze siikolagana muntu ankuba kuba manyi so akola ebyo bya kisiru bijja tuusa ku ssali nkubya. Yadde mulimu n'aba kubanga akubye ddala byakubira tebirina makulu. Batubeerawo mu embeera n'omulamu wange agoba ku bintu bye n'atuuka n'agenda ngate gwe twazunganga naye mu kukongola entangawuzi n'olima ewagundi nkolera ebijanjalo osobola bbeeza abaana naye nga ku myaka gyegyo eginkoze ebyo. Amisozi twabeerawo kati nalaba embeera ensuseeko. Konze naye nenteesa n'omukyala naye ali awo yafumbira mba muyita ndowooza baaba kubanga abasajja ba Luganda kuba ye mukulu kunze yali amaze emyaka 9 akamala n'oyo omusajja emyaka 8 kyetuva tudde netugala naye maama gundi ye yagenze kyokka nga bijja tumanyi na mulwadde wa siriimu netubuuza yayiseewo ati nga batugamba bakebera abantu abagenda ebweru naye nga tutya okujja e Saudi ng'ate abantu batiisa e Saudi sife twali eri mu kyalo abaganza omwana wange tagenda eyo bannaye abantu bafeeyo bannange bino nensooka okutya nensooka nkussa ku bbali kuba ne ku kyalo kwe twali yadde abantu bafa e Saudi yesi bafa naye ne ku kyalo kwe twali ngeri famire yakwetemaatema bwetemi bukasala tubeera mu kutya naye nga n'omusajja byo tabimanyi nti n'ewaffe tansasulangayo nga ewaawe ku kyalo kyabwe ate ye famire ya kitaawe bali abo abataata abalala baali tebeetaagawo bano famire y'ono omusajja famire ya taata we tebeetaagawo tebabeetaaga kuba ziri famire ze zaavaako okufa kwa kitaawe wa bano w'omwami wange era baatemaatema mutemeeteme kwega ewaabwe nga amajjambiya galinga amajjambiya oya gundi yafa baitematema gundi naye nga yagenda okunywa n'abaleka mu nju ennene gy'otogenda gamba nti kanjiggale kubanga n'omukyala ono mwannyina mwasula emmanju waba waggule ebisenge jjukira tebyatuuka nti oba kisiiringi oba ki omuntu ne wawalampa asobola okujja naggukira mu kisenge ekyo ate nga balina kuba n'obusungu olw'okuba kitaabwe yali yasikira ewaka wonna. Munnange tubeerawo Katonda yatukuuma batulumbako koko lumu mulamu wange yatulumba n'ejjambiya n'alyoka asamba oluggi oluyingira enju nali nsibyayo kinyolo kimu kuba oli ali bweru kati bo baali ndowooza bamanya ali mu nju gwe beetaaga twako abaana ba taata gundi wano abalusamba oluggi terweggula kati luno olwaffe mu kisenge jjukira za biti za mbaawo osibyako akasumaali ng'alumpa omugere alweggula agenda okujja akutta ejjambiya. Ku
Aisha Furniture Mart wali eri ebbanda tukutegeeza nti olina omukisa ogw'okuganyula mu promotion egenda mu maaso omwezi ogw'omunaana n'omwezi ogw'omwenda omwaka guno ng'ofuna ekibajje ky'ekiroto kyo ku 50% discount. Bw'wakolayo ku lukyala lwo ku bye yakuweereza wasisinkana ekibajje kye wali oyagala, could be kitanda, ntebe, dining, center table, sideboard, wardrobe, dressing mirror, byonna ebyomufumbiro byewayagala, furniture oyo w'omulembe bwagenda omuwulamuzaako watyamu ng'akabeeyi olaba kali waggulu bulala, njagala kutegeeza nti olina omukisa. That same furniture gwali oyayanira n'osooka otya akabeeyi kati omwezi gw'omunaana n'omwezi ogw'omwenda asaliddwako ebitundu 5 ku 10. Furniture oyo bw'amulamuza yali wa milioni 10 kakati omutwala ku milioni 5. Furniture oyo yali wa milioni 4 kati omutwala ku milioni 2. Furniture yali ku milioni 3 kati wa milioni 1 n'ekitundu. Kasita okikola wakati w'omwezi guno ogw'omunaana n'omwezi ogw'omwenda. Aisha Furniture Mart basangibwa bbanda, ku screen olaba enamba eriemu bweti yogerezwa ni mama Aisha Najemba, obagenda ku showroom ebbanda kasita otuka ebbanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls, then side etali ya kipande waliwo ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart kyamawo okubanga omanya ebisingawo. Ng'alumpa omugera alweggula agenda okujja akutejjambia nakwata obwana bwange kuba twali twayawulamu obufaliso gwaffe guli eno ogw'abaana guli eri buli bufaliso buli buliko neeti. Nenzira mu neeti y'abaana bange ne mugamba taata gundi kiki buzibu kinga nti manze mpula kufukira mu ngoye. Akutejjambia ate nga y'omu ku battasezaala wange abo abaana. Nambuuza aliwa konze taliiwo aliwa yamala kukebera luumu yonna nalaba ataliimu. Nambuuza kanyweredde wakonze simanyi. Naye kyewuunyisa Katonda akuuma abantu beerawo batoli wakufa bayisinganya mu kkuba wabula teyamulaba. Agenda okudda ng'enjunji sibye nenteekako enkumbi jjukira enju za ttaka. Omanyi okusimba enkondo n'ogisimba ku ttooke lireme kugwa lwe nasimba ku luggi enkumbi 4. Ono agenda okukonkona amala kweyogerako ng'ate ntya n'omulwisa bambi ebweru omusajja okudda nti oba amuteege naye ng'agenze mulumba munoonya bibala emukwemu. Yena n'atabibala era n'asigala ng'afuluma ekiro. Olwo ne tuluyitako. Kati tudda ku ono omukyala gwe twateesa tutandika kugoba ku bintu. Twasooka saba abasajja bano. Owange eraga omukazi wange amuleka genda. Ekisooka omukazi bw'afuna ssente akyuka. Ekisooka omukazi ne waba badde n'empisa taddamu kulabanga kuba abakusinga ssente. Kyenva mugamba omukazi bw'afuna ku ssente akyuka bwe yabanga yagenda ebweru ng'afunye ssente n'akyuka nsonga kye bayamukyusa gwe yasigala eka gwe yaleka eka oba wasigala mu ekyo oba nkyogere ntya oba wasigala nga gwe yaleka eka oba mmwe mutukyusa ffe abagenda eyo okukola n'otandika okwekolera ebibyo naye nasalawo yeekolera ebibyo. Jjukira tugenda obuveeyo nga tukooye embeera kati otuuka eno gaye kambeere ne munnange tukole ssente zizino kola kino ne kino ne yeekolera ebibi aba ayagala ozzeeko ki obeeraawo nga zola atategeerera osigale ng'okyakola ekyo naye nga ye yeekolera bibye. Ne mugaba abantu bagendeyo bakyuka naddala abaana bawala bagendeyo bakyuka lw'ensonga nammwe muba temukyakola bye mulina kukola. Napeerereza omusajja mpaka lwe yanzikiriza n'agamba kale naye sinze nalaba nzikiriza. Nga tutandika kugoba ku bintu etwabigobaako twadda ku express passport express tebatubba. Omukyala alyoko ku kyalo nga yatwala abo ab'okukyala yatwala n'oyo omuwala mulamu wange bwe mbagambye yali azze Saudi. N'ate nze kampuni yalina nnyingi mwatwala kati ate nze gye bantwalamu baatubba. Tusasula emitwalo 45 express passport teyagituwa. Kyokka nga ssente ezaagoba ku ebyo muyinza okugamba nti ate zo mwazijjawa. Neewola eno gye nakolanga obwasigala bambi nabeerangayo n'abawala era bannaye Mukama omuwala amwe ekyasinga okwagala. Mukama amwe ekyasinga okwagala. Nali navaayo dda myaka gyadda naye nga jasi nakola bukozi waabwe nabula ne mukola mugabo manyi mukwano kola emitwalo 3 mu misozi omwana muwala yangamba kamala okumaliriza wano okutereka ku ssimu naye nga sikisuubiranga kuva nga wayise emyezi egiwera ng'omunaana nga simuwuliza ndowooza na mwaka nga simuwuliza naye teyambuuza bibuuzo oba ki oba ki wabula nanteera emitwalo 3 ku ssimu ng'agajja mu bizinensi ye naye nga Justin nali mukozi waka naye nga ne gwaziweereza tamanyi wa gye ndi abula ng'omuntu gwe ndi naye omusajja ye yali amumanyi yamulaba namumulaga
era naye amumanyi nga beemanya ku olwo. Nange ebyo byafa nga tuddamu atugoba ku birala. Kati ono ye omulala omukyala gwe nayogera naye nti naffe tugende, ebyo ne biyitamu najja, naye n'ebyange we naddamu bigobako ne biyitamu nenzija. Naye ekiro kye bankubira lwali lwakuna, bankubira misana ne baŋŋamba enkya tukwetaaga ojje mugende. Twasula ekiro kyonna tukaaba amaziga, ate buli omu agenda olekawo munne. Ne tukola pulogulaamu yaffe oba ngiyita budget oba ndagaano, kino na kino na kino na kiri. Mwami Sozi najja ne ntandika okukola. Kiyumba kye nafuna kibi, naye Katonda mulungi era mwebaza. Nkibaddemu, nkigumiddemu. Right now ndaweza emyaka 3 nkirimu, naye tekwali kwagala kwange okwongezaamu mu contract. Awo nja kutuukawo. Najja natandika okukola bamaade, ekiyumba nga wakatuuka tekiba kyangu. Natandika okukola neŋŋuma nenkola enju mwendi. Sabaga nti mu kyalo gye nadda ku nju ya Kijja y'Abakika, neno gye najja natuukira mu nju ya Kiggwa y'Abakika. Waka wanene wanyuma okukola abakozi ekitono nnyo 2 ndiwo. Wali emirimu wakyala buli lunaku mu wiiki, ndowooza wayinza oyita ennaku 2 ate waliwo bakyadde. Famire ya jjajja, si mukyala nti mukulu nnyo naye yazaala abaana be baakula, bazaala abazzukulu. Lino ly'ekkuŋŋaaniro. Wali omwana omulema asembayo amuddirira. Omulema yasemba, kati mulema kwadda ate ye Zolo, bonna bawala. Naye buli kimu gwe olina okukikolera omwana omulema. Buli kimu nnakinnyonnyolanga omusajja embeera gye mpitamu eno. In fact wesibagambe we najjira simu twayineemu eno ya smart, kuba twagigula ntandisa okugoba ku byebweru, sinza kujja siina simu. Twagigula namu emu kopa zino ez'okusasulira buli lunaku, sasula nnusu 100 nange yali 104. Bannange nakola naguma nakola n'emirimu nengimanyiira, naye ng'obeera muno n'okaaba. Bwe natuuka mwezi ogwasooka nasasula omwami eyandeeta, kubanga luuto ey'okubiri nali siinawe nnyinza kuddamu kwewola kuba ebisooka byafa byagaana. Omwami n'andeeta, bano bagundi ba agent, ngamba ojja kumpa omwezi ogusooka. Just bano ab'okubyala kujja ku kyalo nakutwala ku kampuni, njukira kampuni zibasasula. Nzija mwezi ogwasooka namugamba dde ogwagala nnyo naye sigenda gukuwa kuba naleka amabanja, landiroodi abanja, nyina okiryalinga eri ebbanja, nyina lekayo amabanja, sisitange yampola. Bino bigenda ku medical kola biki nga ssente zaffe, sisitange ne mukubira yali eno nambi nampola emitwalo 3 nago nyina okugasasula. Abeewaka jjukira omusajja mu kuvaayo namulekera abaana, twali twateesa baleka wa maama owanga nzaala. Musajja atuuka n'agamba nedda, abaana be babanga bange ngenda sigala nabo wano. Togenda kunzijjako obuvunaanyizibwa gwe ogenze ssebo mbenga omuvubuka atandika obutandisa okweyiiya nti siina na buvunaanyizibwa obukwata abaana mbaweeri ng'ate nze kitaawe wendi, naawe ogenze n'abaana bagende kugambeere mu nju nga njiri mu bwomu. Era sigala n'abaana bange. Nawa sisitange yali yamundekera. Erudda ne ŋŋamba nyina omukyala gwe nayogerako awo naye omukulu ne ŋŋamba ono we naamuleke abaana abalemedde, naye erudda kijja kunnyambako okubanga tanywa mwenge. Akimanya abaana balina okusoma kuba baali basoma, omuto ye yali tasoma. Namutwala ewa maama n'agaanayo, naye ne mumulekera. Alina okugenda naye jjukira mu kyalo twavaayo twadda mu tawuni, twasengukayo nga sijja sobolayo mu kyalo nga bisusse, entalo zisusse ezaayo. Nga ndaba abaana tebasobola kulyamu eyo mbeera yadde eri yeewaabwe naye nga nedda. Twadda mu tawuni, omukyala naŋŋamba mulekere, ekirungi nange wendi, naffe weetuli wano, landiroodi yali wetubeera waabeera. Abeerawo ne mulekera abaana be nenzija. Naye bwe natuuka eno nafuuka lusuku. Si ye munnammwe gwe nabagambye atalina maanyi gakola kino na kino nti yeetengeredde yekka. Mulimu yali amanyira gwa kuzimba. Te mu kyalo gyali emirimu gyabula, tusalawo kulima. Nafuuka olusuku n'essimu, ogwo omwezi ogwasooka gwe nafuna, gwe nazisindika mugasooka ofuna essimu. Mbe nga mpuliza abaana bange nti kale naagigula. Sasula landireedi. Sisange namusasula mwezi gwa 2. Nakiri yalinga amabanja myezi 3. Nga malayo.
kubanga mulimu abampola nga baŋŋambye sente zawe nazikubisamu emirundi 2 nankita kuba namanya konze emyaka 2 nje myezi bwezi nja kuba nzimazeeyo era nasasula nenzimalayo njukira n'essimu gye nzize nayo yakusasula buli lunaku ngera olumu sibaako naye nga yalina ogisasula yali eri ng'ajja agisasula kale lwatafunye nga lwesibaako nga nange bwe mba ne sente ku mobile money nga mba nsobola ogisasula era kyenakola bwe nsindika omwezi nga nteeka sente ku layini yange nga neesasuliranga mpaka nagimalayo naye ketwali nti kukyalo ekyalo ekyo gye twali nnimiro zaffe zaawera naffe twatandika olima amatooke tugalina tutandika olima entangawuzi naye zaalimwanga nga gwatalina sente tozirima lwaki ensigo yaazo ya sente olina oyiwamu obukuta olina ozifuuyira eddagala lya buli kaseera ng'era zirimwa ssebe ayinamuko asobola ozirabirira tiwenajja nemuga omanyi njagala ensawo nga njagala atandikire ku nsawo emu yadde mmanyi amaanyi ge nti munafu naye nnamanya bwe kuba kulima we zigenda naddala ez'eŋŋanda we zigenda baba wanene nenteekako abalima ne balima nemuteerako abamuyambako okusiga yasima ebinnya n'afuna mulala musimirako ne basiga ne mbasasula ku Masses Quality Beddings enansana ku mastowa opposite stage ey'ekyebando wansi wa Epic Motel twagala kutegeeza nti omwaka nga guggwako kola enteekateeka ey'okukyusa endabika y'ekisenge kyo maama wagraduatinga bwali mu kahostel eri mu kikoni okyalina amasuuka ge gamwago olina n'engeri gye wagatugga bakugamba nti emikisa gyo n'obugagga byonna bigenda kukweta omamu ebyo mukwano kyusa ku masuuka kyusa ku kisenge ebyakabi ng'obirina kitwale mpolampola omwezi guno ngenda kufunayo kino guli nfuneyo kino ogenda okukakana tuko okumalako 2025 ng'ekintu okimaze ng'ekisenge ekyo kikyuse bulungi ebyakabi byonna ng'obisanga awantu awa ku Masses Quality Beddings enansana ku mastowa mukwano njogera ku mifaliso masuuka bed cover duvet blankets ez'omulembe pillow cases mattress covers mattress protectors mosquito nets carpets ez'omulembe ironing boards n'olekerawo okugololera ku buliwa kintu awo ne kiryoka kyerambako paasi kali baakakola nga kaakugololerako kyokka oyagala dome mats oyagala nights ez'omulembe obisanga ku Masses Quality Beddings enansana ku mastowa opposite stage ey'ekyebando wansi wa Epic Motel ku screen nga bwolaba kuliko ennamba ze mwogerezeganye musisinkane oba akuweereza ebifaananyi sima byoyagala mukkanye abe ng'akola delivery kibe nga kiggwa amisozi ensigo yagulwa bayagulwa na ku Land Road alina essimu Land Road alina essimu ennene buli kimu akimpa ndi muntu ayagala evidence nze sente yange weeraga njagala nnyo okuŋŋa nti kati kino kye nagambye okukola nga kyokoze okinkubira ekifaananyi oba recording oba video bye bintu byenjagala nga nze amenyekera sente era ekyo naleka nkimugambye wabula yalwana nnyo ng'ayagala nnyo sente yaba azibeerako control nti yalina akawunti kye nasaba era ne kigaana Katonda yawulira essaala yange ekikyo kyagaana ekyange ne kiyitamu era ne nziteresa muntu mulala nnyo naye tasaana mmusabadde 10 ng'ate si wa sayidi yange wabula sayidi ye wabula ng'amutya era atasobola mugamba nti kino nange bwe natuuka eno munno w'abaana yalekanga mu nju kye sibagambye wano mukuleka abaana namanya musajja abaana bakeera balina ogenda ku ssomero alina okugenda okulima lugendo luwanvuko okuva mu tawuni otudda mu kyalo nenfuna ka brother kange kali mu P5 amayife ewaffe baana balenzi naye bonna balinga bawala baana bammange bonna balinga bawala omwana w'emyaka 4 aba asobola okukunya engoye ze ewa maama wange myaka 4 oba okunya olugoye lwo mu baafu omusooka n'omwokubiri maama ye n'azikunyamu obusemba n'ayanika era emirimu abagimanyi nemmanyi ono ajja muyambangako ku ssomero ono wagenda waayita bali we bakoma okuvaayo kitaabu ajjanga kuba nonaku langi bwe yamanya bwe namuteerawo ekyo ate nenge yamuwa go ahead akimanya ewaka ne weba Saturday muko waali nga muko yafuuka taata ye muko ye taata ye maama w'aba n'abaana nga n'abaana mufa muyita kojja bamuyita mami wa myaka 4 emeka musajja wattu 12 ali mu P4 Wamisozi bamaada omusajja yalina obuvunaanyizibwa nga bwe twateesa nti kino bwe mpereza sente nsa kino njagala
evidence ku ssimu yange nga bwakola emyezi gyonna egyasooka nga mulungi muzibu. Bannange wayita akaseera awo omuntu wange yafuukira mami nga ye kojja ye muko ye taata essenga wa buli kimu eri abaana. Ne batandika amasimu ne gatandikawo message ne zitandika okumperezebwako ku ssimu, mama gundi abaana. Naye nga munno bw'oli mubuuza g'abaana mbakolera buli kimu nenkola buli kimu nze nenkola kino era kino nkikola, naye nga ttaamu bw'etandika abaana bange batandika ssente z'abasooseeyo nga nazisasudde. Wabula ng'ewaka gw'oyina obbagulira ensawo y'amanda obagulira ebyewaka anti abaana badda ku ssomero. Mami kakati anti obuwunga bwaggwawo abaana beetaaga obuwunga jjukira basoma wemba naakava mu nnimiro saa mukaaga wemba nayo ku musanvu kati olukinyuma basangawo obuugi nga wenfumba emmere nagula basaka obunga nakabateramu bagulira omuceere nabagulira kilo za sukali nozibatera mu nju akaluma ka buto sabbuuni kwegamba nga yafuuka mukozi agenda olaba najjirira naye omuntu ajjirira oba omulaba nga n'amasimu ab'omu tawuni be baŋŋamba ku kyalo okwo nga mbuya binkeesi ate ng'oli omwana w'omusajja muzzukulu wa mpoza nga ddala muzzukulu wa mpoza tewaliiwo kulimba bannange ng'awoza ate nga ye babayita baani bano ba crying boy bannange ng'omusajja n'okkaabakkaaba n'asiita ebigere okulaga nti kitutannakikola ng'amanyoleka abaana mu nju mu tawuni mu busaawa awo 12 oba emu n'aleka ng'agambye muko abaana olina obbategeka jjukira abasoma n'omuto nali ntandise omussa ku ssomero alemenga kusigalanga waka leero amuleka agundireyo n'amuleka alirolirandi bwagenda okulima balima wala basiibayo leero mulekedde simaama amaani nze saali muntu w'abantu kuba mutawuni twali tumba akamalayo emyezi ndowooza gyali 8 nze nga siina mikwano naye ng'omwana wange yabeera wano n'abeera ali mpaka banne bwe banaddo bakitaye bw'anaava ku ssomero nga fiizi emabega eri nga fiizi nga bw'oziwaddeyo bwaziwayo risiiti ne bazikuweereza ripooti n'ozifuna wabula kaseera katuuka nga sikyafuna nze risiiti ya ssente wabula nga we nalina mwesigana kuba ne wasisitange gye yali yasigala ngera ffenna tuweereza tamu bwetandika nga mugamba manyi nze kangule ensawo y'amanda ngule na kino naawe gula kino na kino ebisigadde taata bw'anaayiiya nti kale kuba musajja ate nali naleka ennimiro ensuku nga naleka nsimbye olusuku olulala lwa bitooke 400 lwe naleka nga luto ne mugoola olusuku oli temanga emmere n'oweereza bazadde bange eka kuba ewaffe eri ewa mamange tewalingayo matooke era no nabeereranga mu kyalo wonna nga tutema kapiki netwala emmere kuba amazima ekitali kyakwenyumya nalimanga nga nsobola sima ebinnya 20 nasima ebinnya 10 oba 15 nga wakusika ku mukolo nemmanya nti kati owe nti wenyina omukolo namukola namayo mga manyi tukole kino na kino tukimale at least enkya tutule tuleme kujja mu nnimiro olwo naye kaka n'akikola ng'era abatuliraanye bonna bakimanyi nga ne ku kyalo bakimanyi bamanyi amaanyi ge kuba twabeeranga nnyo mu ebyo ebipakasi 2022 we najjira ku ddongo kuno embeera atandika okunnyiga bannange ekyamala enviri ku mutwe entanga zizemaga ensawo gye nagula Olandiroodi bagimenyaamenya n'ensindika emitwalo 3 ga nsawo za bukuta buli nsawo ya mutwalo nenteekako abalima n'abasiga ensawo z'obukuta emitwalo 3 z'ensawo 3 sente nenzisindika ezo zo bazinkubira ekifaananyi kye namanya oluvannyuma nti bankubira za mulirwana oba ezaali ku makubo kuba kiri ekyalo buli famire kumpi yali alimentangawoozi naleka nsimbye ebitooke 400 ku 3 nga tusimbye emmwanyi omusiri ndowooza emiti gyalinga 300 kuba ettaka balina ddene naye nga ekinzita kyonna nalimanga ŋŋamba naye nga ntambuza bigere okuva mu kyalo okudda mu tawuni gyembeera piki ekutwalirawo 1,000 bw'ogijja ku siteegi ekutwalira 2 naye nga ntambuza ebigere nga toli mulina okugenda n'emmere nga tolina n'abaana ku mugongo laavu neekozesa ekozesa ndozaanza okugamba nti munnaye wenkuggyako omutwe nkyaguddako olw'okuba oyagala omuntu ngaamu neejjako nawerabira nti ojja kufa bannaye natuuka eno emyezi egyo gyonna egyaddirira ndowooza mu myezi nga 7 ginaakamala eno munno we yatandika okwekolera ebibye bamaada naweerezanga ssente
kyesaamanyanga nti ripooti ze nasooka okufuna omwaka gumu iziti omwaka yes omwaka ogwasooka nze najja gwa 9 ttaamu enetera okuggwako era nze nensasula ezo za ttaamu yasooka awo nembakana ne ttaamu etandika omwaka saddamu olaba ku risiiti za fees saddamu entangawuuzi obukuta mbagambye bankubira bwa mulirwana kati okuba nalina ennamba z'abantu ku kyalo siri muntu awuliriza bigambo naye omuntu bwaŋŋamba ekigambo ba tojja muga nti oŋŋamba wabula osengejja n'olondamu bw'olaba nga tebikuyamba bajja kukyankalanya n'obireka bw'olaba abikuyamba n'obitwala oyo yenze bannange entangawuuzi munnowo ng'aŋŋamba munneeyo omanyi mami omanyi eno wiiki kutemera entangawuuzi zirina emirimu zirina okukuulwamu omuddo bamala ozikuulamu omuddo ne baziyisaamu enkumbi kati luutu entemera ndooza batemera luutu 3 oba 2 awo wonna nga nteekayo ssente ziriko okufuuyira bankubiranga omusiri gw'entangawuuzi omunene gwe nninanga mu bifaananyi nze kyesaamanya nti tegwali nga gwange ezange zaali zaafa omusiri omunene ng'emisiri 2 emirala emitono nze nasindikanga ssente ez'abakozi twakoze twamaze n'oteekako ssente afunye abakozi bameka nti weebati kati yatuuka ekiseera ngamba naye nze nabikowa ebyo ebya evidence buli kaseera buli kimu n'okuba ekifaananyi buli kimu gwe tosobola kunneesigako nali mwesiga lwa nsonga yali muntu nga yadde anywa naye nga ne wafuna mutwalo aguleeta nagamba mpaaka 2 zibeere mu nsawo yange n'ozimuwa kubanga yazikoze nga nzimuwa tolaba ekuzange kwe namuwanga nange mpaaka 2 zimbeere mu nsawo n'omuwa mpaaka okuzendeese mpaaka 5 zimbeere mu nsawo lwansonga twalinga mu kyalo nga talina kyamakulu kimuweesa mutwalo oba mitwalo 2 nti zimubeere mu nsawo oba 5 ezo twazifunangayo eziwera bwe zityo ng'omusajja zimubeeremu byonna bye nakolanga bye naweerezanga ssente munnange ne fees ngenda okukizuula nga ne fees tezaatuukanga ku ssomero wabula n'omuntu ng'olina katonda ekintu kyaŋŋambanga toddamu weereza muntu ono fees z'abaana ng'olwo sikyafuna report ate twadde kati ripooti z'abaana ziri watamu eri tewampa neno tompadde anti iyo twadde ku speech day ate abaana njala ebaluma ate nyina okuddayo waka ngenda okudanga obudde buzibye ate speech day teziggwe batugeye ku zino nankeera ate enkeera kati leero wazinonye nti ate saa zinonye nkedde mu kyalo nvuddeyo leeti ebya piki obimanyi bannange ne tubeeranga mu kuwoza ate nze ebyessaagala lwaki kino nze omukulu n'atabuka bamade omukulu n'atabuka nze ngakowa okumpozesa omuntu n'otosobola gamba nti nno omuntu omwesiga ku myaka gye tumaze tosobola kunneesiga nti omuntu mugambye akole kino akikoze namuka ekyo nakigamba ku Lwakuna nga zaali nnaku z'omwezi mmeka ziti 22 kubanga nava ewaka ku Lwakutaano nalinnya ennyonyi ku 25 lwali lwa Sande nemuga ekyo twabyogera Lwakuna ne tukkiriziganya nga nva ewaka enkeera ku Lwokutaano kyensuubira nti buli kimu wekikkiriza ojja kukikola neetaaga evidence ku buli kimu ng'ebyo bitutabula ngenda okuwulira mukyalo eri bankubira nti ono alina omuntu gwajja naye eno mukyalo naye ng'omukyalo oyo mumanyi nakyeyombekeddewo abaana 2 alina omuntu gwajja eno naye omukyala gwajja eno naye mukyalo oli gwe mwajjanga naye kuba nange nagendanga naye yali mukyala mu nju ye talina musajja alina abaana omwana omu ayonka kati ffe tetwalinga nga tubeera mu kyalo tulima mu kyalo twaleetanga emmere natuuka ne ŋŋamba naye okuleetanga ngono bwe tumuwe yeesigalire ewe n'atambula n'azunga wano wali tekyo tugendanga naye najja ayeetisa eyiye si nti twamulimisa wabula nga tutuuka sawa y'okugira emmere nga tumutemera eyiye naffe ntujja neyaffe asobole okwereetera eyiye kuba twamuwanga mpe namulekayo basigala bakola kyekimu kyesaamanya nti ate byava mu kubanga bawamuwe n'afuuka yennannyinimu bandi awo omuto wange yakwata essimu lumu eya landiroodi naŋŋamba baaba yarekodinga message naŋŋamba baaba mu mikwano gy'olina londamu mu mikwano gyo
sijja kugamba bingi ebyo bye byange aŋŋambe ebyo wa myaka 12 ngenda weze eno mwaka konze lwaki era nagala ndi konze ondabira ku gundi mumpeera essimu omuwe message yagiwuliriza bwe yamulaba n'agimuwa yaŋŋaba kye nagambye nze kwe nakomye sirina kye nja kuddamu kugamba kirala wabula mu mikwano gy'olina londamu emikwano mulimu n'egitali ng'ono omukyala atandise oyisa abaana bange obubi twali ku mizigo nga twerira nangamba olaba yatuuka kati munnoowo omukazi akazi amanyi konze alabika atidde byogererana oba nti mukaana nsanga bawummula bagenda eka ngenda amawulire gonna ngafuna ab'okukyalo bagamba munange ono mama gundi tava wuwo mama gundi naye we agenda ayesibye ettawulo naye nga mama gundi mukyala mukulu kati aneebuuza nga ayinza kunoonya ki ku musajja ono ddala kuba omusajja gwe yayina yali ategeereke ku singo wange yadde yali mukulu musajja mukulu nga wavunaanyizibwa osinga ono wange muvubuka naye ng'omusajja wange ye muntu aba ne ssente azita nga bwe gaye nti bw'afuna zonna gwoba ozinako control nga bw'aba alina ssente mwabaliraanyawo bannaye bamujja mmanya nti kati ono ayina nga buli kimu kibaawo ewaka agula kino n'agula kiri abanaye ne balya buli kye baagala bw'aba talina ne mubeerawo ng'era alaga nti talina lumu mba ndi omukyalo oyo gwe boogerako nampereza message ku ssimu y'omwami naŋŋamba nkubuulire bannandu balina emimwa boogera mama gundi yagamba ajja ggula essimu akugambe buli kimu ekiri eno wamma nno nze olaba banjagaza bbaawo naye nze sisobola sooka ndi muntu mukulu esooka oli mukwano gwange okiwulira nze nagamba nnyina kukola ebyo bye nteekeddwa kukola ng'omuntu omukulu ye nga kati ono muddala mwagaza ki bbaawo era bwe tugenda mu kyalo muyambako era ne ndeeta emmere yange nga luli naye nga be bagamba abeena mu tawuni ne bagamba ekintu kimu abeeri mu kyalo ne bagayo ekintu kimu naye nga bw'obibuuza omusajja nabimubuuza enfunda eziwera ennya ne maale mugaba buli wenkubuuza weegaana naye mpuliriza oli muntu mukulu n'oyo muntu mukulu twabangawo nga tunyumya nkuganza omusajja ayagala omuntu nga mukwano gwange mba sikyalina kye nkwagaza ekyo okimanyi nti nkimanyi ne muganda nagamba omusajja ayenda nondaga nti totidde kundaga mba sikyalina kye nkwagaza nze naga omukazi nemba n'omusajja n'awasa omukazi omulala nze ntambula butamuzi n'enzira eka kuba mba sikyalinawo mugaso bwe mba nga tosobodde kuŋŋana nti munaye ensonga bweti ne bweti gikyuse nga tewagiŋŋamba n'osalawo kuleeta kitegeeza mba sikyalinawo mugaso eyo gye mmoto eyange ntambula butamuzi n'enkuviira ebyo abimanyi ne mugamba bwe muba nga muli bantu bakulu mukole ebijja mu myaka gyammwe bwe mba nga najja eno gwe n'otandikamu ogwo mulimu ng'ogw'omwenge ate waguvuddeko n'odda ku ogwo nagumira eky'omwenge ngwe bwe guba nga ate ng'ekyo nakyo wakigasseeko ne mugamba tubaye tujja sobolegana naye nga njagala omulenzi oli mu kajogoke n'olugezigezi lwe mu bumpi bane kyatwala obuwanvu yaleeta olugezigezi ye muntu ayinza okubuuza nti ng'onyumya otya ne gundi oyo gundi akubira ate essimu ye muntu omugamba nti ngenze waffe n'akubira buli ali ewaka okukakasa nti gy'oli tayakugulira ssimu abula alina okuba kuyamba njagala ku mama gundi n'akuba ku ya sisita we njagala ku mama gundi eyo oli bwezikira ng'akuba ku ya gundi oddaddi alingaga nti wogenze togenda kuddala nakubbira mu kkubo ebbuba erirye nga liri mulimu 9 ngenda okubimanya bannange amazima amatuufu nina omuntu gwe nasindika ali mwana kuba twabeera mu kyalo nga nage nti twalinga mu nju nga tuli mu nju ya kijja twakuŋŋaanyanga nze nga ndiisa abantu besimanyi ewaka ku myaka gye twalina tuliisa abantu anti banene wa jjajjange yaliisanga ekyalo kati naye byakola naye nayerabira nti jjajja we yayinanga ssente naliisa abavubuka nendiisa naye nga bonna beyinako oluganda kati lumu nkwata essimu mugabo manyi gundi ngendera mu nnimiro yange bweti ne bweti kuba baali bazimanyi onkubira entaano zezo ebifaananyi onkwatira vidiyo nga mukyala ononsonyiwa okugamba kino n'entaano zezeeyo teziriiyo zaafa dda ne mugamba zaafa nti ye olwo mmaze emyezi nsaba bifaananyi ndabe we zituuse nga tebabimpa munnawe yeebuzaabuza ne mugaba akkirira ewaka naye naweza okulujja nez'emmanju w'enju naŋŋamba zontuma emmanju w'enju waliwo lumonde
Kwanza ate kulujja nga kulujja mukyala sagala nkugambe bino bigambe baba kuba oli baali bamumanyi short tempered bazivaako ate enkya ne yeefuula ntalina gwe yavumye kwegamba ye muntu ataswala abula aswaza obuswaza oyo mwali mumuwuliddeyo nga ye takyaswala abula aswaza buswaza era nali nkimugambyeko nangamba ez'okulujja baba yazisima gundi ne bakongola nazitunda teyagamba bamada nenfa naye nga ndi eno ndi mu kumugamba omanyi bwe tusimeza entangawuzi bannange nalina plan bwe tusimeza entangawuzi ku poloti gye ngenda okugula kuba sente zaali zinaatera okuwerayo zenjagala neneetaga obukadde 4.5 we baŋŋamba okugula ng'omunanyini wange ajja kumpa ku 4 nemugamba ezintanzi bwe zikula bwe ziti tutandikirawo ngenda tugenda bloka zaali ku bbeeyi bannange entanzi zaali ku bbeeyi ng'ensawo eri gye nabagenda twagikongoleranga nusu kanaana bwe twakongoleranga akanaana ng'eri ku mitwalo 15 ensawo emu kati agwagikongodde okongoya kanaana oba kasanvu ng'ezirinnya ne zituuka wano nabagalidde nti twakongolanga olumu nga bakuwa omutwalo bagumu kitundu mu nsawo ng'ogikongodde ng'olwo ensawo eri mu mitwalo 45 ensawo emu bweti kilo 120 zimana okulinya zituukako zalinnyako kolumu ne zituukayo mu kakadde naye awo nga zirimu abalinamu nga tezinnayala nnyo nga ye pulani gyenkuba okusinziira ku bbeeyi entangawuzi ze zaaliko kuba baali bambalidde nga entangawuzi ensawo ng'eri mu mitwalo 45 ensawo emu kilo 20 eri 45 nemanya bwe tufunamu waggulu wali musiri omunene bwe nfunamu ensawo zange oba 8 oba 10 baaliwo mulimu paati eziba nga zaafa naye wanewaka nenfunawo ensawo zange oba 2 oba 1 ne wali wansi nenfunawo oba 3 tujja kuba tumaze nabaati musenyu bikoze bityasa minti tumugule nga byembala era tukuba pulaani bameka 2 naye ng'omukulu amanye ekiri mu nnimiro kati obuzibu nga bunajja bwe namusabanga ennyo evidence w'okulaba ennimiro ampereze vidiyo oba ebifaananyi ndabe we zituuse nga olwo njagala tuzisime nga ziri ku bbeeyi kuba zimanyi okukka lumu ne zeesala n'owulya nga wiiki ewedde ebadde 45 ensawo ng'eri ku 2 nga njagala tuzisimira awo naye ziba tezinnaba kukala bikoola ng'ebifaananyi babimpa anti essimu ate bwe ngenda banene neerabira ate mba mpapa kuddayo sanga baana ku ssomero saawa 6 nsange nga 7 zinsawe nga ntuuse ate ng'okuwoza kulinga okuwoza ku muzzukulu wa mpozi oli kye nakola ono omuvubuka amala okuŋŋamba buli kimu mukyala kino nakino waliwo ebifaananyi vidiyo zinkwatiranga ddala lumonde yali wansi wali wana ku lujja waliwo ebijanjaalo wali we zaafa waliwo ensiko kati bwe yalaba njukira namala okufuna ono evidence nemulemera ku kunzi njagala ntangawuzi kulaba we zituuse manyi kye yakola amisozi era naye nakuza omubbizi baana kye yakola omuntu y'omu eyankwatidde vidiyo ziri nga mukyala tewali gwe yaweereza message ku WhatsApp n'amugamba manyi gundi noonyezaayo awo omusiri gw'entangawuzi nga temuliemu miti gya kalittunsi kuba wali ewaffe temwalimu miti wabula nali nasimbamu omuti gwa ovakkedo nga gukyali muto ozinkubira ekifaananyi ezinaatera okugwa omulenzi teyali mubi odiya nga mukyala nkwegayiridde nze munnuma abantu abali eyo nti mukolera mu bugubi mpulira wano ng'ogamba baaba kati embeera bweti neziweya saabwe ziti nti natugaa kati oyo mu biseera binannyoka saabwe ziti ng'azimanyi nze nyonyoka ti kati annyoka 9-10 n'agenda awo ku 5 oba 6 n'azuukuka n'angamba eyo message baaba gyampadde naye nkwegayiridde baaba omumanyi kino nkikoze nga ggwe kuba wannyambanga n'oyamba kitange ne baganda bange n'otuwanga ekyokulya kye yakola tekyali kirungi mu buntu wabula kye yali alina okukola ng'omuntu nze nange nandibadde nsobola okukikola ku ntegeere yange ngenda owuliriza message nga muzzukulu wa Falaawo amugamba genda onoonyeze omusiri omutali kalittunsi ogunkubire ebifaananyi
ogumpeerereze maama gundi kubanze sinaako data nandigambye obimpereze mbimwewere naye sinaako data nga jamini box yange ngamba mami omanyi ngambye gundi agendeyo azinkwatira ebifaananyi abikuweereze nga mmaze owuliriza odiyo ye gye yaweereza munne onze kale wanabimpanja kuba nkugamba ng'obusungu bunnuma okumuddamu nti kale ng'obusungu bunnuma jjukira eno waya zitukutukako ne we zitakutukiddeeko nga zo zikutuka muno yakumulewala bwe yakuwubyewuubya odda waya tekuli nabula ogwira eddala mu kiyomba muno eyo gyengwira gyenfunira chance nenfuna ennamba ya tica era natumayo oweeyo omukyala weeyo mutawo ne muganga ngendera ku ssomero bwe riti nsabire tica nsabire direct ennamba n'agyemba ne muganga nze mame gundi maama ngenda okwogera ne baasa mukwano nga baasa ngamba mukyala gwe mame gundi ne gundi nalina abaana 3 naye ng'omuto omuto nali nafuna kaadi ye ng'ez'abakulu bali abasookayo ze sinafuna kati nga ssente zo nzisindikako direct ku kaadi y'ono omuto omulenzi nga bali baba banja ttaamu 4 buli mwana awe emitwalo 12 baba banja ttaamu 4 maada mugambe nti ttaamu 4 naye ng'abaana abange ssente bazifuna leero lyo lwakumeka Saturday ssente bazifuna Lwakutaano oba Lwakuna Lwakutaano oba Lwamukaaga nga ku Sunday kusoma ne requirements yenna ticha kyava mbalira omuwendo gwa ssente n'aŋŋamba ne requirements bulijjo tebaleeta wabula nga bw'obagoba babawaakokko oba requirements kwalingako ku requirements akuliko n'omwana buli omu kiroza sukaali 2 bannaye nazirika nawungira mu nju y'omudinka muno nempulira ngwe eddalu manya enju erimu abaana nga bakuvuma naye nga n'abakulu tebalina kye bakola nga n'ebiri ku ssimu bikuwuba abaana bakuvuma omukulu bwakuwuba ng'obula okutuka n'ofa naye nafa emirundi gye simanyi nabula Katonda azza bibye wabula mu busungu obungi nze embeera gye nayitamu yonna mmange talina kye yali amanyi sirina kye nali mugambye kujjako muto wange gwe nabeera naye mu kyalo yajjako mu kyalo nga nkyali eno mu tawuni eno mu kibuga mwana wange nga tannafa ye yabanyumeza embeera gye twayitangamu bannange nakwata essimu ku olwo nnyina gwe soogera naye wabula jjo obuzibu ne bwesinnaye mukadde oli otya nti gende maama nalinga mutya kuva dda kyala mukambwe naye nga sigaa nti nno mbeera nnyo naye nti olwajja twagendako obugenzi lumu kweyo ntebe fe tuliyiiri eri Butambala bannange mugambe nti fumita emboozi maada mba ndi awo obusungu bunnuma eno bwenkola emirimu abagenyi bangi waka amaziga gayiika pulani zange zonna zigudde butaka nga ssente za poloti olwedde zaweze naye nga mbalamu ssente zenzize nnyonoona awo muto wange bwe namukwatiza nga azze mu kyalo kwekuŋŋamba baaba okuva P4 yaggwako nga nasasula ttaamu 1 yokka ttaamu 2 saagisasula ttaamu 3 saagisasula naye nze mu P5 ttaamu esooka sigisasudde ne ttaamu 2 bannange nenfa naye nga bwe nakubanga essimu nga ngamba abaana bawumudde nga mugamba mpa ku gundi nga mumpa oli otya baaba wasomye otya kali kagezi ewaffe taliyo yali akutte ekibiina kyakutaano kudda waggulu aŋŋamba nasomye bulungi naye bwe yadde eka mukazi akazeeyo byonna emugaa lwaki wali nga toŋŋamba n'embeera n'omukyala gye yabayisangamu ewaka naŋŋamba baaba nga nkugambira ki nga mmanyi olwedde embeera gye muyitamu eyo nawuliranga maama gundi abinyumyanga muyita mu mbeera bweti ne bweti waliwo n'omukyala aneeno nali namulekayo nga yadda nze omwaka akomyeyo nga abanyumiza embeera ye Saudi nagala sanga kwongerako stress ate nze omumanyi soogera bingi naŋŋamba baaba mukoya ŋŋambanga nti nkugambe nti nasomye bulungi era sikeeranga ku makya naye nkugamba nti tisaafunye report wabula bannasiibanga mu kkubo nga bangoba kyokka ng'omanyi omukulu kyakola ajja nagamba mami muko tayagala kusoma mukaabeera mu nju naye yaŋŋamba baaba natuuka ekiseera nga nkooyo bbeera mu kkubo ng'ate nkimanyi nti fiizi omuweereza wabula nga si waayo fiizi nga n'ewaka
tulya emmere ey'amazzi ey'omunnyo naye nga mmanyi nti oweereza ssente era nga tuziramuka tugamba oba tumuwulira nga mutereddeko ssente wabula awo bw'agenda tadda n'akomawo oluusi abaguliddewo bw'abagulidde n'agenda bwe yamanya nti ono omwana ali mu nju yasulangayo mu kyalo naggalero nasuze mu kyalo akwesooka nombuuza abaana wabalekedde munne oli omuto abategeke nga nawe kye nakuwonya ggwe omukulu nga nali okuleeta oyo omwana nga njagala tisimuyambagane kuba mukulu abaana tebategekeka kusomera ke era abategeka abawe kyaya bapaakingire abasaze ekkubo bagende n'oyombawo nalaba kisusse ate munange yeetasobya olwo omusanga ajja gussa ku ggwe ekikulu naawe oyomba akati oyogedde bwoti ne bwoti nze nti mba neewonya kutambula olugendo olumanyi ng'alingaga nti nze saalutambulanga nga tugenda okulima era gwalunyumiza sikola ki sirumanyi mwana we yaŋŋambe ne mugamba kwolwo mbadde wali ku munyazaala ndi maziga gange gayiika obuyiisi sikaaba naye nga go gakkulukuta gava ku mutima gempulira ku mutima ne gadda mu feesi ne gakulukuta ne gayiika mu bintu byenjoza naye mpulira omuwala bwajja naye nga sangula naye nga go ge gakala bandi awo ng'essimu yanyazaala mukadde oli otya munange ebbanga ddene nakola ekintu kimu nakwata meseji yoli omuvubuka ne ngiterako nyazaala mu busungu naŋŋamba ono gundi owange nga n'omuvubuka ayogera amumanyi yali tamumanyi naye ng'amanyi kitaawe nemunyonyola buli kimu nemunyonyola fiizi omukazi yanyiiga omukazi kayombesa omuvubuka omukazi kayombe yakuza abaana be mu nnaku naye gange gye yafumbirwa nange gye nafumbirwa ku kyalo kwe nagenda n'avaayo ebyavaayo nga si birungi naye yakuliza abaana be 3 mu nnaku nambuuza nnaku ki gy'otaalaba giyisaamu omwana abandi abo kimu nakigala naye ngaera olina embeera bajjanga ewaka nga balaba embeera mwe tuli era lumu mu ebyo ebiboozi byakakadde kokuba nga ssente zaye zoononeddwa nazaala yayogera ekigambo kino n'agamba lumu twatuula wano olunaku lwe twava eyo waliyo emikolo eyo ewaabwe ne bayitira ewaka ne batulabako mu kyalo naye ng'embeera eri ewaka ng'ate nabeerakoko ne mulamu wange era ewaka mukulu naye ndowooza n'ababulira embeera eri ewaka ate nga mutabani wammanye nti anywa naagala twatuula wano ne tubuuza naye oyo omuwala kiki ekimusiba ewaka awo imagine yabiva munyazaala kiki ekimusiba ewaka ne babuuza ewaabwe banaku era namudamu emugamba nabaga tetuli banaku wabula bwentyo nze bwendi bwe mba nayagala omuntu teyali nsobi nayagala omuntu nemmanya nti buli kimu tujja kiyita mufena tukole wabula ate waabanga embeera yonna awo n'atuuka nentuuka ne ku seeri mumanyisa ku kasasiro omu mutabani we bwe yakolanga emabega yonna naye nga teri amanyi nga nina engeri gye neefuula ow'empisa awo omusirisa ennyo buli kimu nga mmira kimire nga niye atabiraba mbulaavu mwamisozi natuuka okubitako contract nga ndaba sirina ssente wakanga kapoloti kenagulako obukadde obunake nnenayo naye ng'okumanya bazzukulu ba falaawo basiru bajooga bamanyiira basiru emirundi 10 naye munansonyiwa naye omuwuli omuntu akuleetera okwogera ekintu nga ne poloti gye nagula yakoma kugisasula nga taddangayo kugiraba gyeti wabula nga nze kyenkola nga ntumayo baganda bange bagenda babagiraba nentuuka ku seerigula poloti endala ngulwo sikyamwadde nusu 10 neki naye obyankabyanga ate sukaali abanange banywa bikalu ate kino bannange nga kwegamba ffe wetujja eno tuba tulese bwawusigaalo ewaka obusajja bwafuka bwawusigaalo ne bw'aba akola ng'afunayo ssente kwegamba ezizo ze zirina okukola nti okola wagenda kukola naye nga sigala nti wamuddukako wabula mwateesa bannange nalaba nga sirina gyenzira ko nze wendi yadde embeera bweti ne bweti naye nabimanyiira kannyongeremu atiisa ekitundu ky'omwaka kola emyaka 2 n'ekitundu nga bwe nakola nengulayo poloti endala nayo yakukadde 4 naye ekisinga okunsisa gamba fumita emboozi maada
namuteeka kubagenda poloti ye yagiraba n'aginzigirira n'entuma yagwe entumiyo naye nakonfaminga nti gyeri kyenakola sente nenziwereza mukyala wa baaba wange eka naye nga aziyina noono muzzukulu wa Falaawo asobola ozijjayo wali n'azimuwa mu ngalo ono n'agenda wali poloti n'asangayo bali wabula naziweereza ali eri ono bwe yazijja namugaa zintere ku ssimu y'oli mukyala wa baaba wange asikyayinza kwesiga muzzukulu wa Falaawo muwadde 10 kyange wadde bannange muzzukulu wa Falaawo yanyiiga naye omuntu bwe nakola ensobi neetonda nze byonna ebyantuukako nange saamanya nze ne fiizi w'abaana era nze ku ssomero naye tica yaŋŋamba bwe nagobanga abaana yajja naŋŋamba tica sente bazinsindikidde wabula kaadi yange simanyanga essimu yange nga tica byanyinyonyola nga sibitegako nze sente nzimuteera bulijjo ku ssimu ate kaadi yali yaki ya piki ya mmotoka ATM kaadi ndi kwe zaali mbusima yayonooneseemu kyokka nze ŋŋamba sente bwe nti batuwa kaadi z'abaana kwe tuteeka sente kiraka nassa ku kaadi enfu ndowooza owulira ebitagatta tikyakugamba yagamba kaadi zima kaadi ye kwe bamuteedde sente yayonooneseemu bamugamba bwe neeterera azivaayo mungomenkirizeemu bwe zaatuuka nga mulemeddeko ogwa ripooti bawummudde amugaye ettaamu ejja singa sifuna ripooti temudamadde ofuna 10 kyange ng'agamba tica nkwegayiridde bawe ripooti sente ngenda zidabolingamu imagine za ttaamu 4 ne ttaamu emu emitwalo 12 tasobola kugiwa nedda bali bawe emitwalo 14 ano omuto gw'empeerayo 11 owa bebi abali bamido bawa 14 mbuga agenda ziri mudabolingiramu azireete ne bakola n'endagaano naye nga tatidde bannaaye newankubadde abantu busiru nga totidde nti noono omuko agenda kudda eka ewali nnyazaalawo ne ssezaalawo abagambe nti maama kino ne kino ne kino omuko bw'ati ne bw'ati nga totidde imagine n'otokoma kulya ssente z'abaana abakulema okuweerera omukazi n'asalawo aweerera abaana be naye tenaze n'ozirya nga ne requirements itomuwa nebuuza nga ssente gye zaalaga ne zimunema n'agambye nti nyinza obutayogera bulungi nnyo nga bw'onsuubira naye mbabuulire bannyinaze fe abasajja mutugendeko mpola mbabuulire si wakanya kuyamba ku musajja naye mpakanya ne ssekuwakanya kye bayita okujinya omusajja mu abaana ab'obuwala Ani ne Ivan wano ndowooza njagalawo nnyo abaana ab'obuwala mwava ekyaddondo ne mugenda ku kyeyo mulese abasajja ekyaddondo omugambye mwami kaŋŋende nkole tugule akapoloti tuzimbe ennyumba tuve mu bupangisa mwesiriwaze nnyo mwe mwatuula wansi n'owunzika nga ofudde omusajja omukyala n'otakimanya nti wafuuka omwami eyagenda okukolerera amaka kyokka omusajja wo ng'alina characters 2 alina character ey'okubeera omukazi ng'ali awo okumukolerera ali awo okwegomba kwe kuli mu ngalo zo kati mami tukoze tutya kati mami batugoba mu nnyumba mami kakati weereza kasente kubanga kakati kino n'afuuka kino n'alyoka akulimbirizaawo ng'akasente kanaatera okutuuka olumala okukamuweereza n'agenda amyutinga alaba omuteekako effuga bbi weefuula owakabi kakati bwe mwagenda ku kyeyo mwefuula ab'ekitalo temukyagambwako kugamba manne kubanga obaliisa iba nefe gokyagambwako ofuga bakuweereza risiiti kakati mpeereza ebifaananyi kakati nkubira vidiyo no nkiddemu okitegedde mukwano mwagenda ku byeyo mukolerera amaka gammwe okugenda mu maaso nenjagala okubategeeza batono nnyo abayinza okuwunzika nga tebabaleetera kwejjusa lwaki waddira n'okola baleeki ejo n'omuleka ekyaddondo gw'ogenda onoonye ssente zonku kakasa agenda kubeera mwesigwa azirye mujja tagenda kubonaabona omanyi kati omusajja alananga kakati ye nfaaki omukazi gwe naalibadde enfiirira kakati ali eri yaafa abiina kakati katukolerere njagala obbategeeza muli ku byeyo naye mukolerera batabani ba Falaawo ekyaddondo wano wafuuka ddi omusajja kakati mutusobedde ofuuse omusajja naye ate osigadde ne mu karakita ey'omukazi mujenyeza abasajja
mpagira n'essekuwagira omukazi okukwasiza ku musajja, mpagira n'essekuwagira omukazi okuwagira omusajja basenvule okuvaako we bava batuuka awalala obagamba nti wano era kale. Ne maama gwe n'oweereza ssente ne mugula poloti, n'oweereza ssente ne mugula matirio ne mutandika okuzimba, biri luddawo ebikakasa nti gwe wabikola ku gulawundi. Ani yali yakulabyeko ng'ofumbira abazimbi emmere? Wali okuteko ku mwiko, wakwatako ku birigi, wasombako ku bulooka gwe nnyabo, baakulabako ku boda ng'oleeta obusawo bwa sementi omukaaga oba ku erefu oba ku sinotraka ng'oleeta omusenyu oba ebikozesebwa, baakulabako. Kati gwe weewusse, mwanyinaze, weewusse ng'oli Dubai, oliwa yonna yonna gy'oli, oli mu kukola akasente okakuŋŋaanya bukolokolo n'okaweereza omwami mbu mwezimbe zimba. Simanyi oba weefudde hardware world, simanyi ofuuse H&M eri ewakiso, simanyi ofuuse ani, ofuuse hardware kiggwe asazeewo okugamba nti ozimba omusajja. Muzimbe. Bw'omala okumuzimba ajja kwebaza nnyo okumukolera ebikolwa ebyekisa ng'akukubako nalumaga gw'alaba nti yasobola okutuula mu makaago nga tamuwerekereza bigambo okumujjukiza nga bwe yagula omusenyu, bwe yagula sementi, bwe yagula amabaati, bwe yagula buli bikozesebwa ku nnyumba. Mujenyeza abasajja nembakakasa mujja kifuwa nga mukizza munda. Batono nnyo. Era nnyaniriza omusajja aveeyo atu inspiring ng'agamba nti omukyala yaweerezanga ssente ne bagula poloti ne bava mu bupangisa, omukyala n'azimba era amaka gaabwe gateredde entende, bali mu kwesiima okutayogerekeka. Ajja atubeerera ekyokulabirako ng'ayongera okuinspiringa abaana ab'obuwala okuteeka obwesige mu baami baabwe nga bagula poloti, nga bazimba amayumba, naye ng'ogenda okubalabala ng'omukyala aleese ebitundu 10 ku 10, ebitundu 8, ebitundu 9 mu 5 n'ateeka ku projects z'amaka gaabwe kubanga azimba musajja. Mwe mugwe nnyo mulaavu, njagala babuulira ebigambo bino. Mulaba bwe mutumanyiira nga tutandise okubakolerako obuli mulimu awaka, n'enkuwolezaako ku ngoye, n'enfumbako kamere, n'otandika okwerabira nti ono balogo ogamba, n'okola statement ey'ekiwumba tuutu. Maama leero tetuulye, anti watumanyiza okutufumbira, temubyogera. Naye musajja kyatanyanulidde nangoye kuwaya n'obyogera nga si kibi omusajja okuyambako, naye nga nkwatira akaafuusa obumbowa. Waliwo statement, waliwo ebintu abakyala bye mukola abaami ne balabira ddala ng'olwo mumeze, muvudde ku mulamwa, ng'okuyambako si kibi naye ng'olifudde etteeka, ogifudde enkola. Kubanga omwami amanyi okufumba ate bye yafumba byawooma, n'osalawo nti kakati yabanga afumba ne weesigiriza. Olwo lwe lumanyimanyi olukwasa embwa mmannyo. Abaami beemulugunya ku bintu ebyo, eyo gye tubeera, era tusalawo bukolokolo nti ssebo ekyo kiyimiriza embagirawo. Okiwulidde bwe mugenda abaami bwe tugenda tubajinya naye nkuyambako, ojja omanyiza omukazi omukwatira kasawo, wansi w'enjuba nja kukola ebintu byonna, ebintu bingi nja kubikola wansi w'enjuba, naye ekintu kyempulira nga kyannema okumanyiira okugumira kwe kukwatira ku mukazi akasawo. Laavu njirina entiiriikeeti, ne laavu tejja kuntuusa kukwata kasawo ka mukazi. Nyambadde essuuti yange, nyambadde emivaazi gyange, byezisinika zange akina biki, kakati kubanga ndi n'owakabi wange nendyoka mukwatira ku kasawo, kati nenkwata kano aka wansi, kano wano ke bateeka wano bwe wati, oba nenkakwata nenkateeka mu nkwawa. Laavu tejja kuntuusaawo. Bwe babanga ekyo kye bayita laavu, agange gafudde. Nkyogedde okukuggyirayo ekifaananyi. Bw'obanga olowooza nti okugenda okolera ebalo, ogule poloti, ogizimbemu, owerere abaana, omugulire piki, omukolere ku driving permit, ogule ne piki, omugambe nti katandika okukola akasente kayingire, ng'olowooza nti ekyo kyekijja okulaga nti oli mukyala azimba amakaago. Njagala kutegeeza okuzimba kirungi nnyo, naye obuzibu ozimbye n'ozimba ku musenyu. Linda kibuyaga, tugenda mu budde bwa nkuba, linda olabe oba amakaago ganaasigalawo tusirwalirako kubanga ozimba omusajja. Ngeraageranyiza abaami bwe bajinya abakyala
nkwatiraako n'afuuka obumbowa. Nkusiigidde ekifaananyi abakyala bwe mujinya abaami nkwatiraako n'afuuka obumbowa. Sirina we ngambidde mu bigambo byange nti omukazi kukulira akasenteko nedda. Naye koogula requirements omusajja asasule fees. Kale kutaamu eno sasula fees kubanga omusajja byamukuttemu ki project kyabadde akolako kinene akasande keekuttemu yali yakateekamu ekitongole tekinaba kumusasula. Omanyi protocol palapasa ali awo cheke n'eryoka etambula ng'eringa gibaweese ku kovu lwegenda okuyitamu wamanga n'obwoya bwawedde ku magulu kati nojja n'ogamba omanyi akasendeko bwe kanajja kajja kuba ka muzindo kangi kati nze kanjira ngattawo wano abaana mbaweerere kanjira nsasula renti wali otegera kyengamba okwo kwe kukwatirako. Naye muli mu kwesiriwaza kubanga mwagala okulaga nti mwakuzibwa. Njagala kukutegeeza n'abalala baakuzibwa. Mu kukuzibwa mwe baayigira nti omusajja muyambeko naye totwala buvunaanyizibwa bwe bwonna nkwatiraako kutuuka kufuuka bombowa. Akyogedde ndi musajja. Teriiyo lwe kiyinza kukola makulu. Olwo omukazi afuuka ow'ekitalo nnyo mu nsi nga yasinga nga yazimbye ennyumba. Sinnaba kulabayo olukiiko lw'abasajja nga tutendereza omusajja ng'agamba nti bannange mujje mukuŋŋaane munneegatteko tugende tusisinkane mukazi wange yazimba amaka mwe tusula. Mukazi wo abasajja omala okugizimba n'alaba ng'ennyumba eno ogenza okumala okugizimba ng'okutuse nnyo engalo zonna zikalabuse olina emifumbi agenda okulaba nga tajja kusobola tomusaana. Awo yagala afune ka sekise afune ka chike akanatuula obulungi mu kayumba ako ke mwasiiga langi ey'ekitiibwa nga we mwagisiiga eyo gy'omanyi eyo ng'alaba agigwana mulala nnyo gwe okulubuse. Oliwo okukakaalukana kakati abanaabeera mu nnyumba eyo okwesiima si gwe birinde. Osekerera eby'omulala naye yakutegeeza nti ennaku embinde sezambala zijjawuwo. Yamba ku musajja naye tojinya musajja. Nkusaasidde nnyo ali mu kwejjusa olw'ebyo bye walowooza nti muli ku same page n'oyagala omuyirewo omubiri ng'olowooza nti ategeera. Njagala kukutegeeza tewamanya bw'omanya nti gwe okuzimba kyali kirungi naye kyalikoze makulu ng'ozimba omuntu omutuufu. Okuzimba materiyo zo zonna wagenda n'ozireeta n'otaba na pulaani yakakasiddwa bagenda okuwunzika nga bakugamba nti ekizimbe kiyiise oba kimenyewo kubanga owazimba lutobazi. Muzimba abasajja ne muwewe munyenyenyenye mube muzimba. Mujja mmalo bazimba babasenze luti babakube etteke ziringa za nnyana olyoka ogwe muli ng'alaba tokyagwana ng'aleeta agwana. Njagala okwebaza abaana ab'obulenzi abatonotono abategedde omugaso gw'abakyala n'awulira ng'omukyala kubanga amukwatiddeko omusajja omukyala ne bw'aba abadde afumbye mmere y'abazimbi ku sayiti abeerawo okwo okumontalinga okwo materials ne zitabbibwa okwo kwe kuzimba kwe tusinga okuwa ekitiibwa. Okuzimba kwe twogerako okutagenda kumenya muntu nakunzika nga kumusebusi kwe kuba nti omwami aleese kino omukyala n'aleeta kino ne wabeerawo okukwatagana ebiwandiiko nga biri kiriya omukyala yaleeta kino omwami yaleeta kino poloti yasoma amannya goono n'esoma n'agoono nga buli kintu kitegeerekeka obwerufu nga weebuli. Naye gw'ozimba omuntu gw'ozimba bannanga abasajja abakifubyeko gye bali abatonotono naye tebaginyiziddwa. Tojja kunoonya musajja wano omuleeta omu bw'ati ng'agamba nti ye waali ng'omujulizi bazimba ennyumba ng'omukyala yaweereza ssente zonna ne bagula poloti n'aweereza ssente zonna ne bazimba ennyumba kakati baagiyingira era bagenda okulindirira okuyingira mu lubu lw'abeesiimi nga bateredde entende. Ojja munoonya akubule bojja okusanga ye mukyala okubanga aleeta obukadde 7 omwami n'aleeta obukadde 13 ne bakola obukadde 2 ne bagula poloti. Omukyala n'aleeta enzigi omwami n'aleeta n'asereka ennyumba omukyala n'agula emisumaali omwami n'aleeta ng'olabirawo ddala presence y'omusajja
si kukwata buli kintu kituule ku mutwe gw'omukazi omusajja alengejje ng'eyakasibira embale asiba obupala bo bukalu. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere owewe woteeka ssente. Teeka ssente w'olaba baby sister. Nkiddemu teeka ssente zo w'olaba. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri ggwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira ng'afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.